Entiisa n'ensisi bibuutikidde abatuuze abawangalira ku mutalo oguyitibwa Namagenge ogusangibwa mu Town Council y'Omutumba mu disitulikiti Namayingo. Mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'omusajja Semaka ategerekese nga ye Moses Orusha agamba okuba nti ono akakanye ku mukyala we Awuma Eunice n'aluka amutematema ebijambiya n'amugyayo ebyenda era ng'ono bagenza okutuukawo ng'abatuuze ng'ono mufu. Kigamba okuba nti entabwe evudde ku musajja agamba okuba nti abadde ayagala okuzannya akaboozi ak'ekikulu mu budde obw'ekiro n'omukyala kyokka omukyala bw'agaanyi omusajja abijjemu busongo n'oluvannyuma n'aluka amutematema n'amugya mu bulamu bw'ensi eno. Abatuuze bategeezezza nti bawulidde enduulu ku ssanga 6 ez'ekiro era nga bagenza okutuukawo ku ssanga 7 ng'ono z'embuyaga ezikaza engoye. Omusajja oluvannyuma olw'okuba nga bw'ati ategedde bino asobodde okubinyika mu nsuwa n'abulawo na guno gujjwa nga poliisi ekyagenda maaso n'okuba nga bw'etebuuliriza. Owannabbasa Samuel abangi abageziganyizaamuko n'abatuuze mu kitundu kino ne balyoka babaako eb'enjawulo batunnyonnyodde. Tuwulira enduulu musawa 6 bajja okumuka okutuuka kayiti twayagaana mukyala munaife nga musaada wa mutemyetemye ebyenda byonna biri kuli yamutemye omugongo agwira awo yeefundiike aye nga mubeere tumwagayine nga akagoye akasookerwa ku mubiri n'akaakamuliku ateeberezebwa ndiwandibanga oba mbeera dda mu kisenge nedivireku obuzibu aye tuli kusaba abasaadda baife mutusaasire ng'ebiseera ebindi weewaawo ensobi dibaawo aye mutulekerenga mu atisiti okuba omuntu abe bamwidanda bamusaadda alumwike. Naye ng'omwami ono kyo twabaddeko naye n'aŋŋamba nti badde n'obutakkaanya ne mukyala we ku nsonga ez'omu kisenge era nteebereza gwe kuvudde musajja ono okutta omukyala we amutemyetemye era adduse taliiwo. Kaakati oluvannyuma twogeziganyizaamuko ne ssentebe w'ereso esooka w'ekyalo kino eky'e Namagenge ono nga ye Ochadi Charles n'aluka akasa ekibaddewo era ategeezezza nti embeera eno etaddewo entiisa ey'amaanyi eri abatuuze ku kyalo kino nga naye agenza okutuukawo ng'omwami bw'atyo yamazeemu dda omusubi kyokka agamba ne bakolaganye ne poliisi okusobola okuba ng'omwami ono awenjezebwa era agombebwemu obwala okusobola okuvunaanibwa. Tufunye ekikangavo era omusaadde atemye omukyala afiireyo n'alumwike tufiidi oba ali omulamu oba ye namufu aya bataka tuli wano tuli mu kikangaba abantu bangi aya message den kwenda kubisyamu oba muliyo n'ensonga nga muli kuyombagano mu numba genda mwatukiriza ku abakulembeze bwama n'ensonga lwakuba butiife twirukire wandulo okwida okutuuka ng'omulambo guliwo waziraku ensonga eddiide ku mu ofisi boba bali kuyombagana aya bintu ebyo bitumazemu amaanyi no nga abantu abataka bafunu bulule. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga ey'obuvanjuba ng'ono ye Senior Superintendent wa poliisi Michael Kafaayo akasiza bino kyokka n'ategeeza nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okukola ogwayo okusobola okubuliza obulungi ku nsonga eno.